zentalo zezo ze tulimu nengo omuntu ogamba mbonno simanya yeyagadde omuntu bwati ate omuntu we bato chovola banga yeyogerera nti ebyapa byonna Amelia byayina bawa bikyusiza manyaga chovola banga omukyala ayina bya Hadijja nga omukyala omukulu nsaba kubuulirira Hadijja ngazo omukyala omukulu so omukyala nyumiriza obulumi bwe kikyobera onsubira okola nange ne mukyasa waba mujjawe tamanya Ameria jabeera lwaki tagenda n'abimugamba lwaki abigamba kati eddobooza lye nawulira nga agamba yes wife match eddoboozi sirya Ameria nakyo kankimunnyonnyole eryo byali byange tetulyegana nakyo kankikunnyonnyole tukikiryalinge omuntu asobola okujja mu inbox yo nagamba ku nsonga z'otamanyi okitegeera bwagamba ku nsonga z'otamanyi ignoring ebbanga n'olaba nga kisusse n'omuddamu era Amelia gwe muyimbi asinga obugagga bamugulira emmotoka empya omukyala bwe yaŋŋambye ebyemmotoka bireke kati nze mbadde nsaba kye njagala okugamba n'abakyala abali eyo bonna bannange tuleme okulwanagana n'abantu kitegeera omusajja akwagala ekyokukola akimanyi aba akimanyi teri musajja gwe babba okitegeera addamu bali bewagambye aweze ku mulamu omuto ate addamu bali kyendimu omusajja akwagala ekyokukola akola ki aba akimanyi tulina wano relationship gye tumanyi ffenna waliwo omuntu gwe bebekulu omumanyi ne Zwena ndowooza olaba Zwena engeri gyakola ki gyanyiriramu baawe amwagala nga bw'alina okukola ki teri musajja akwagala ayinza kukuganya kutegeera mujjawo tewali kati awona tuba mulwali tubeere serious ndi mubagamba ekintu kino Junior teri musajja akwagala ayinza kumanyisa ki mujjawo tekisoboka adde nsaba ontwalire obubaka tinze simulinaako buzibu nze sirina muntu wa muntu gwenjagala just nsobola okuba n'omuntu anyambako kubanga omukazi yenna ayambibwako omuntu asobola okuyambako mu kintu naye tekitegeeza nti aba omwagadde Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, spot massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Stress wano olwaleero nesiimye okubeera ne mukyala Hadijja Kigozi, my sister. Weekuumidde mu kunyirira mwana wa maama Hajjati ate ng'era wano ninawo senga wange Amelia andabiridde mulekwa layini ze tayima toyingira layini zange ez'oluseke ndeka so ensonga etuleese wano tukola shows mpitirivu ne twogera ku bantu bangi ne tulumya ku bantu bangi mu butali bugenderevu oba nga tugenderedde ekintu kino kye twatandika buli we tufuna obutakaanya ng'abantu tutuulako wamu ne tubaako bye tukkiriziganyako ate era ne bwe tuba tusobezza ne tugaa nti bannaye wano kukayiseemu naye ku lw'obulungi bwaki bw'obuntu tuba tulina okukola ki okugenda mu maaso. So waliwo story eyakolebwa ku mukyala Amelia Nambala gye ndowooza nti teyali nnungi kitegeerera abantu baagiraba. Mukyala Amelia ekisooka business woman, ekyokubiri mukyala mukozi ate ayina abaana ayina family. So ebintu byonna ebiteekebwayo nga biweebuula omuntu omulala naffe baba bikoze tekiba kirungi kubanga respect is two-sided. Naawe abikola singa baba babikozeeko gwe kyandikusanyudde oba singa babikoze ku maama wo oba omuntu gw'oyagala, so tekiba kirungi anyway. Naye mu bulamu buno bwe tutambuliramu tuyinza ofuna abatukubira endu ne bagamba nedda kiwakoze kirungi naye nga munne si kirungi kiba kirinaako be kikozesezza. So kye tuliko wano bakita reconciliation, okuzza obumu, kuzza emirembe
sikusalira abantu musango nti gwe wakoze kino kati stage sije tuliko wabula kutegeeragana ate tutambule kwa ffenna buli omu yeetaaga munne Hadijja nkwetaaga era onyambye mu bintu bingi ne mukyala ki Amelia naye tumwetaaga so awe tuli Derosi babantu alire bagira bazanya ku side. Yes. So mama Amelia ntandise nawe senga wange. Meeting eno nzagikubiriza twagala omulabi ategeere nti kwanze personally nakuvumako mama senga wange nenkwetondera era nziramu okwetonda kubanga kyenakola tekyali kirungi era munnange nafuna emirembe mu mutima tensi netambula. So mami gwayina omuzinda senga sooka okwebaza Junior webale nnyo ebalire ddala kubanga osobodde okola ekintu nga kino kirungi nnyo. Manya ebiseera ebisinga abantu bagenda ne baagala content ekisusse okitegeera ate ebiseera ebimu oyinza okukola ekintu gwe tomanya bameka bekikosezza wabula gwe okola bukozi n'okola ki n'osirika osobola kubanga kati Junior omuntu agenda n'agamba nawulidde nga bagamba simanya nanoonyezza kwa Ameria Nambala Junior gwe nga wanfunye nakufunye ku federation imbeerayo kituufu okitegeera kati ogamba otya nti nanoonyezza Amelia n'akola ki Nambala. So mu bintu bino nze njagala nnyo bannaye tuleme kwonoona mannya g'abantu olw'okuba tulina ebintu byetukola ki byetuyisaawo ng'abantu kubanga abantu abamu bino kino ekyokubeerawo ne tubeera wano ffenna mbu nti oba ekyokwetonda nze obulamu bwange saagala nnyo kunneetondera kuba sinze Katonda kirabika na bulala nti bamwetonderangani oba biki tekiba kirungi naye waliwo olumu naawe ng'olina obulumi ng'omuntu n'ogamba ye kati bannaye nkole ki nkole ntya ng'omuntu okitegeera naye ate omuntu abantu nabo tebagenda kusobyanga abantu nti olw'okuba baneetonda nakyo tekiba tekijja kitegera tuli bantu bakulu tuli bantu bawamu nze simanyi na lwaki ate omukyalo osobola okuvaayo n'olwanyisa mukyala munno n'okwongera ebigambo ku mukyala munno okitegeera ffe tuliwo okulumya women put fair women down okitegedde kubanga kati kinneewunyisa nti kati gwe ate omusajja osobola okutunoonya nti otukole ki mbagatte nenga nti ekintu kino osobola okukikwata mu ngeri eri profession okitegeera ffe ng'abakazi twalibadde tweyagala ng'abantu mweyagaliza twesapootinga kowulidde wadde akakubye ewa munno omunoonya okiraba kiri kitya naye ate gwe oteyongera kuteekamu munnyo ate obuuza omuntu ate ogira voice note ate okola ki kati kino nga wetutudde lwaki tetwasooka kutuula wali kutuula nga before nga gundi tennafuluma ebyo byonna nga tetunnabikola byonna nga tebinnabeera era twandibadde tulina ekifaananyi ekituufu nti ekino kikyamu kino so nze ngamba abantu bannange tuleme nnyo okwagala okwonoona ali naddala abakyala omukyala ku mukyala twekube tebigatta kintu ekyo kirabye segera tetukola nnyo bampaani kubanga bampaani alina waakola ki wakoma saawa zino nabadde ndi mukutana luyimba lwange ne lustopins by the way ebintu ebyo byafuluma ddi ebintu ebyo byafuluma ba 3 days back oba 4 simanye nga ngenda kuteekayo era ne ngamba abantu ne ngamba management yange bakwano bange nibuga tusoke stopping kubanga omuntu ajja gamba nti oba bizerwa luyimba goma nche kitegeeza nti oli mu bulumi ate nga n'omuntu agamba gwo kikozinze simanyi lwaki abantu mu bizibu bagamba nnyo nti gundi yaleese kino okitegeera kubanga nze kati emirimu gyange nagistopinga ne ngamba kansooke mmalirize so byaku affecting generally okitegedde emotionally psychologically your business kubanga olaba Junior omuntu tosooka kukolaawo kintu okufulumya oluyimba basobola oddwaga tosobola okukola ekintu kyonna kitegeera so nze mbadde nsaba kali bana babadde bagamba nti sitanti omanyi babadde bana bagamba oba Amelia ayina engeri gye nembaga nti mama senga wange nga bwe mmanyi tazannya bintu ebyo buli muntu alina endowooza ye kubanga singa ebadde sitaati era singa neero oluyimba lwange gye luli ku TikTok okuva enalaba ebintu ebyo webitowepa nendi stoping
okitegeera so badde tewetaaga na start kufulumya nyimba kabuli jozi fulumya nsobola n'okukwata jjajja wange nenkola start nsobola n'okukwata abaana bange nenkola ki nenkola start naye kenyini nsobola kwekolako start si kunkola oyo drama agenda kubeera mu bulamu bbanga lyonna n'abaana bange bagende nga bakola ki nga balimu ebyo so nze mbadde nsaba abantu abamu ddala mmwe abakola content kuba gwe mulimu gwammwe I respect that kubanga sikisobola mwe mukisobola so mubeere profession mu bintu byammwe gonde gwe Saimo gwagenda okusembayo okwogera wamma gwayina kati akazindaalo mwanyinazi Hadijja ate webale kujja my sister webale nnyo I want to thank you it is a positive step omulala agaana okujja munna Okay, abalungi abatulaba ku HK Media yenze Hadijja Kigozi ntine muganda wange Junior n'omukyala Amelia Nambala. Mukyala Amelia okwogera nnyo si kwe kusinga ekyo njagala nkikaatirize. Nyinza okubeera nga munnamawulire ndi mu nsobi naye ate nakuweereza message n'otanziramu. Era ekyantwala ewa Kenzo singa Kenzo abadde asobola yalivuddeyo najja n'ayogera nze buli kyonjogera nkinako evidence. Nakubira Amelia natankwata mbwonkubidde ku macyango ngambe ensonga za Amelia nkugambye nti Amelia mukubidde enfunda nyingi nga takola ki nga tankwata nenkubira Kenzo nasooka kubira Shiba naye natakwata nenkubira Kenzo kuba mulaba nabo ku TikTok ye so we nakubira Kenzo n'abaako nebyaŋŋamba kale yes yaŋŋamba ojja kwere nemba n'ennambala naye nze njagala okubuulira mukyala Amelia nti nze sirya we eno business okitegeera omuntu bw'aba mpadde proof nga weeri kubanga eddoboozi eriri mu video si yenze yali mwogerera ye yali eyogerera era eddoboozi lye simanyi oba nali agenda lyegaana ekyokulala abayimbi nina kyenjagala obbaga muba ba celebrities mutulaba eno ku TikTok ne mutulaba ku YouTube ne mwefula nti temutumanyi bw'omala okugwa mu mbi oba story nejjawo nenkukubira ne wefula nti tomanyi ate nolaba story nolaga nti okola ki nti omanyi story we yamala okugendawo Ameria yajja n'agamba nga nze bwe siri professional nze nkolera abantu omuntu bw'abandaze nti nanyigirizibwa definitely nze story mba ngenda giku nkubye story ku bantu bangi nnyo mukyala Ameria yali badde akwata essimu yange yali badde anziramu ate era nkakasa n'obubaka Kenzo yabumutuusaako bana yayogera amazima omukyala screenshots zonna nziyina nsobola oziraga abantu ze yansindikira okuva emboozi gye yatandikira okitegeera so kati bwekityo bwe kiri mukyala Amelia osobola okunsonyiwa wemba nakuofendinze naye I'm sorry okusazaamu byebyo ebintu ebimu era bye twogeddeko nti ebisere kati ate obusungu obugamba nti nze tolya wange nze ngambye ze nkuliisa Junior otegedde nze nakuyisiza nange bulungi yampisizaamu eggaali wabadde ate onvumira no ate okuvuma tokugamba nti toli professional kivumo wabadde toyina Junior okugamba omuntu nti toli professional kivumo yagirabye nga oluvannyuma lwaki teyagirabira Junior okugamba nti toli professional kivumo omuntu oba olina okunoonyereza okuba maybe njogera bu n'ekirala nze ndi mukwano gwe nnene ennamba ye nti essimu buli gye nnasanga nje oba yakuba ndibbize busango namugamba ne munyonyola ne muganze Hadijja Kigozi waliwo ensonga bweti ne bweti nengamba ne Kenzo gamba Amelia honestly singa musobola okujjako Kenzo interview asoba buliro oba kale n'omucontactinga personally namugamba ne message nziina okitegeera ne muganyamba oyogereko ne madamu Amelia kati kyoba omanya Junior nze Eddie yaŋŋamba ku bintu ebyo president yaŋŋamba ebintu ebyo twalina mu jam session nenze nga ndaba nga oba nga kiringa ekyo kubanga nga ndaba tekikola ki naŋŋamba gwe nno wazize emisango baŋŋambye bwe bityo okitegeera nenze kyengezaako okugamba kiri bwe kiti wano tuyinza okuba nga tewali wakunenya okitegeera naye nze mbadde ndowooza osookanga noonyereza ku bintu byokola ki byoyogera kubanga bino ebintu bya okitegeera mbadde sikimanyi actually kubanga nze nsinga mulaba na Shiba na Kenzo ate nze Kenzo njogera naye kati so kati mu bantu bangani no namunyonyola ne mugamba president w'abayimbi nti abayimbi we bazze emisango tubaloopawa tukakane tumuvinge forward manyi mbera mu ebintu ebimu biba bitono tukakane tugende forward tukakane
nedda kyembadde njagala okutangazaamu Hadijja olulimi lw'okozesezza nti ono tali yawuwa ekyo kyo tukyetondera alindamu Hajati mbadde nsaba tetwazze wano kutunulira byamabega whatever happened naye alina obusungu bwe obuli genuine okitegeera kati nze ate Junior ebyo towetondera Hadijja ensobi yagimanyi kye yakoze akola ki nedda tugende mpola tugende story najiresa with evidence nga neddobozi lya mukyala Amelia mukola ki mulyewulirirako nga gamba yes wife material okitegeera eddobozi nze yali recording tugende mpola anti eddobozi bajja kwita oli proving in courts of law. Wali badde onoonya omwami omuteekewo n'omukyala omukole ki? Omukyala ye yantuukiridde okusooka. Omanyi ki oba omwami naye mbadde mmule. Ate owulira omanyi ki kati ebigambo bitya Junior. So nze kyembadde njagala mwami Simon kyoteesezza. We move forward. We have to explain. Abantu betaaga okutegeera gye kyavudde. Yeah, si byakujjano gamba mbundi sorry. Ebiki ebimuli ku mutima nga gwogenda oyo n'ebintu by'abantu we baba yakuvumye. Naye namuweereza ne screenshot za Mujja. Mujja wansi musindikidde ez'omukyala eyazze mu inbox yange anti bwe yazze oli waba akireming nti Mujja wona ebyo si bibyo bimukwatirako abantu bawaayiriza abantu Hadijja anti bulo kati eddobozi lya Amelia yalijja wakyeneebuuza eddobozi lya Amelia yalijja kakati abantu besiba Hajati ate naawe singa obimanyi nnyo wano abantu besiba ku bantu nze banneesibako enkya neggulu ate Junior ne baba tebabeesibyeko Junior ne baba tebabeesibyeko ebintu bino biraba byogamba nti gundi yabbye omusajja wono naye omusajja bamubba naye ye yagamba nti babba omusajja okitegeera kakati ono muwala yaŋŋambye Junior Junior ono omuwala yaŋŋambye oyo omuwala yaŋŋambye omuwala yaŋŋambye nedda Simon ono omuwala yagambye mbu Ameria ekiri mu kuluma nti olwokuba wagambye nti oyina abaana gwe weeyogerera abaana ba siniyafo okuzaalako nyaba olina abaana bameka nina omwana omwami kati wulira byanyumya nti olina omwana osobola n'okutula nange n'oyogera nange zaalina abangi yagambye ye yagenze kenyini yeekolera ka video ku mutimbagano nagamba temutujjukiza myaka gyaffe ate ng'olwedde omukyala yamuvumye nti mukulu tetudda mu story banange Hadijja listen to me nedda tena ekirala Amelia let us move forward tojjako wamme yaffe eno nedda labayo Junior omuntu wagamba nti ogamba nti olina abaana ekyabaana kivumo tebajjako kamera ekyo ebyo tetugenda biddamu ekyabaana tugenda ku moving forward tuve wano nga tukizaze kyejagala tukereziganyeko Hadijja taddamu kwogera ku mukyala Amelia ne wanjogerako kubanga gwe muli mu otege ati byamwogerako si bituufu ku sayidi eno abantu naye nakedde ku macanga ndaba omukyala Jennifer full figure mpanise ali mu kunkalakata lwa Amelia full figure tayogera ate nekirala full figure tayinza singa ekintu kyobadde oyogera kibadde kituufu ate kyalibadde singa ekintu kyobadde oyogera kibadde kituufu era kyalibadde kikola ki kubanga nze kiri mu kunneewunsa ate lwandiyo oba toyagala bagikakkanye lwaki toyosoka kwetegereza byoyogera kati ye full figure yawulidde ng'oyogera ku ono nedda kakati gw'ogamba otya mu bufunze nedda muleke tumaleyo Junior ogamba otya nti omuntu na mukazi mukulu ayina abaana sinakugambako nti oli mukyala mukulu nagambye oba kye kyakulumye naye naye nga gwe nagambye kye kyannumye nagambye bugambi oba kye bakugambye okitegeera abantu abalumya emyaka bemmwe kati kubanga ogambye nina omwana omu osulawa ekirumiza emyaka kiri bwekiti mu bufunze soogedde mu lulimi lubi
ekirumya emyaka kiri bwe kiganisa abantu okogera emyaka oli muntu mukulu emyaka gye wali wadde okoleramu oli mu bya kisiru okitegedde emyaka gikuyiseeko okitegedde kati muli owuliro ne kati nze emyaka gyenjogera newemba nina 5 kubanga sina kyenjagala okitegeera well kale nze kati kansoke male emboozi yange badde nkyayogera lwakuba ne wajjawo argument nti byonna ebyabaddewo yes byabaddewo exactly ne wajjawo argument ezeewo si kyekyo ku drawing board gwe twatandise nagwo first of all nze siri muntu wantalo junior manyi nze tewali muntu wantalo wano siri muntu wantalo nze sisobola kuva eri nendeeta olutalo ku Nambala kubanga nze simuwala na simumanyi nnyo okitegeera naye nayogerako naye badde nkyabanyumiza Nambala teyanziramu ate nga already nina n'amaloboozi agalaga nti ayogera n'omukyala ne screenshot z'omukyala ng'akolaki ng'aziina byonna ne mbimugamba nandeka ku blue tick okitegeera nengenda inbox yani ya Kenzo ambuza Kenzo njogerako naye ngaani Kenzo ye mukwano gwo ate president w'abayimbi era ne wale testimu yange kye nambuza namugamba abayimbi we bakola omusango tubaloopawa nga tetunnabasabula kye namubuuza era yambuuza buzibu kinankubirirawo essimu immediately ne munyonyola ebigenda mu maaso nangamba story njireke naye lwakuba story nenkola ki nenjikola kubanga nalina response yo notanziramu kakati kyogamba junior buli lwa Tuesday tubeera ku federation buli Tuesday kyogamba wajjawo ko nombulwa kati mchala Nambala inkweleza message tonzizeemu ate manye namba esiri mukwano gwo kuba sina namba yo nange siri mukwano gwo naye nakweyambira nti nze Hadijja Kigozi mwefuula abatatumanya ate woofuna ekizibu notandika Hadijja ekizibu kye nafunye okutuuka okunvuma esimu wagijeewa nabo ekigambo professional kivuma oba oyo omukyala gola ayampisizzaamu egaali lwakuba nti ze saagala nnyo kwogera nnyo ewe naye wemba nakulumizza kamaleyo ensonga zange oluvannyuma nga maze oteekayo eyo story nafuna amasimu mangi okuva mu ggaali za Nambala ab'amaanyi bankubira kyova olaba obusungu bwankutte nengera ku makya ne mukolera ka video ku TikTok ab'amaanyi be bankubira Junior ono yankubira nanga muganda wange ensonga za Amelia yakolaki zeesonyiwe mwami Gashumba Frank nankubira essimu nangamba njagala kusinkana nina byenjagala okukolaki okugamba nangamba njagala ove mu content owaki ow'entalo nze kwe kukubira Junior ono nenziramu ne munyonyola ensonga eyo Junior na proposing atusinkane ne mchala Amelia okitegeera naye nga mazima sakoze content mbuno namukoze kuleeta lutalo kwa Amelia kuba Amelia simuwalana ate simuyinaako buzibu kakati nze kyengambye nti professional kivumo awomba muvumye kireke professionalism se kivumo yabadde kakati Amelia tayomba n'abantu kakati ekyo ffenna tukimanyi kakati tudde ku kirala Amelia ne Hadijja tubadde tusaba ebintu bino bikole ki bikome tuli bantu bawamu yes Amelia ayina obusungu naawe olaba wakoze ekyo kati bannange tudde ku kirala ebyo kati biwedde Hadijja kati Hadijja ye kyekimunyiziza abihulira ku TikTok sina kabina naye weyajja bugaza mukazi gwe mwago teyakyogedde ekyo teyakyogedde balayika bamuwayiriza Amelia banga Amelia namuvuma teyanziriza wadde ekigamba Amelia tayinza kuvuma bantu kakati ekyo si kivumo naffe batugate tuli professor twasama bwasami saimu ebivumo byo byakamuvuma wano benzo kutula eggulu ate nze kirina mukunnoma n'ekirala Junior kiri bwe kiti ekiri mukunnoma kiri bwe kiti nti kwe kuba abakyala n'abakyala tuli muki mu kuyomba mbu tuyombera basajja kati tusobola okuteekamu ebyo obuntu bwebityo yamukumya olw'omusajja Amelia
emotoka milioni 3 kituufu zentalo zezo ze tulimu naye ng'omuntu ogamba mbono simanya yeyagadde omuntu bwati ate omuntu bwe bato chovola banga yeyogerera nti ebyapa byonna Amelia byayina bawa bikyusiza manya ga chovola banga omukyala ayina kati Hadijja nga omukyala omukulu nsaba kubuulirira Hadijja nga nze omukyala omukulu so omukyala anyumiriza obulumi bwe kikyobeera onsuubira okukola nange ne mukyaza tekawo gyebekeko tekawo wano kati nze ng'omukyala omukulu njagala nsaba kubuulirira Hadijja ndi mukulu okitegeera ate kyeseegaana bino byani bino bibyo soko obibikeko nze ng'omukyala omukulu nsaba kubuulirira Hadijja Hadijja oli mwana muto omukyala mukulu ekyo sinnakyogerako siyinza nakyogera nze sikyogera nze Hadijja nsaba okubuulirira bwe nti ate nze sikirinaako busungu sirina busungu sirina busungu just kyendianga tuli basiru nedda ndawo Junior tuli basiru kakati omukazi odde otya ku media n'ogamba mbu gundi yabbye omusajja wange omusajja bamubba gundi bamututte Amelia banzibye enfunda 3 yabadde ayina kubeera ya Mujja we so siya si Mujja we naye nga si Mujja we tomukakkanya Amelia tayinza kubeera Mujja woyo bantu kwesiba ku bantu nakubulwa byakola ye waba Mujja we tamanya Amelia gyabeera lwaki tagenda n'abimugamba lwaki abigamba kati eddobooza lye nawulira nga agamba yesi wife match eddoboozi sirya Amelia nakyo kankimunnyonnyole eryo byali byange tetulyegaana nakyo kankikunnyonnyole tukikiryalinge omuntu asobola okujjamu inbox yo nagamba ku nsonga z'otamanyi okitegeera bwagamba ku nsonga z'otamanyi ignoring ebbanga n'olaba nga kisusse n'omuddamu era voice Ameria gwe muyindi asinga obugagga bamugulira emotoka empya omukyala bwe yaŋŋambye ebyemotoka bireke ebyo bitono ebyo omukyala bye yaŋŋambye tolumiriza byotamanya Hadijja ebyo bitono ebyobusente butono yaŋŋambye mbu yakyusa emmotoka omuba we nedda ebyo bitono nyo ebyemotoka siwogaye bamugulira anti mbadde njagala tukiriyalinga kino ekintu kyagambye teddoboozi okitegeera kati ne mugamba omuntu ne muganze nkubuulire ebintu byaŋŋamba sikola ki sibimanyi okiwulira ne mugamba n'ekirala nti nze obanga gwe obirowooza bw'otyo nze siri wife material ate ng'ebyaddala siri wife material n'akajjamu n'akatambuza ate ng'ebyaddala siri wife material ebyaddala tebiri mu kulimba era toli okitegedde ate n'ekirala kwennyonnyolako kakati nze si wife material ate okubeera ku kyaki tekitegeeza nti tekitegeezaamu agenda kalirira ennyama ku kyoto okitegeera si wife material ekyo kyo twetaaga mbuno mbuki bwakwata Bible oyinza olowooza mutuukirivu Amelia musaba anti wuliriza nedda omanyi ate mwe mulina kyemutalaba abadde boogerako abasajja babba lwaki tebajja ne beeyogerera Junior mulina kyemutalaba Hadijja alina akamanyiro mu mpola alaba agambye wuliriza agambye mbu nange nalabye nga bagamba nti akwata Bible nekitegeeza kinyabu nti bwakwata Bible ga si mubbi w'abasajja nze nsomye comment eyabadde alaba komenti nga baleke buli omu ayogera kyasa kati Hadijja kyogaa gwababiri mu komenti bakusabulangako nsabula nakimanyira naye kati wano babadde bakuvuma Hadijja wano babadde bakuvuma nti toyina kabina nga tokayina tonyerera akamanyira naye Amelia teyali kavumye sinnakyogera ekyo ate n'ekirala Hadijja mumanyi anyerera alina akabina saabaddeyo Junior nze kyensaba kyenjagala okugamba Hadijja omwana omuto siri muto Amelia longoosamwawo ndi mukyala muzadde kati nze mbadde nsaba kyenjagala okugamba n'abakyala abali eyo bonna bannange tuleme okulwanagana n'abantu okitegeera omusajja akwagala ekyokukola akimanyi aba akimanyi teri musajja gwe babba okitegeera addamu bali bewagambye aweze ku mulamu omutuufu addamu bali kyendimu omusajja akwagala ekyokukola akola ki aba akimanyi
tulina wano relationship gye tumanyi ffenna waliwo omuntu gwe bebekulu omumanyi ne Zwena ndowooza olaba Zwena engeri gyakola ki gyamujjanyiriramu baawe amwagala nga bw'alina okukola ki teri musajja akwagala ayinza kukuganya kutegeera mujjawo tewali kati awona tuba mulwali tubeere serious ndi mubagamba ekintu kino Junior teri musajja akwagala ayinza kumanyisa ki mujjawo tekisoboka banene babali 10 okitegeera teri musajja akwagala atayinza kuwa kitiibwa akuwa ekitiibwa kyo ng'omukazi kyokola ki kyogwana kati tuleme kwerwanira entalo zetuli mu kulwana abasajja be balina zitulwanira weebale nnyo omusajja akwagala tewetagana kulwana tekyetaagisa nze wano ebiri mu kunnyiza Junior omusajja tebamubba Hadijja ndi wano bakanzi b'emirundi egyo omusajja tebamubba nze banziba nekubakyera waliwo omukazi era akedde ku nsi Saimo omusajja tebamubba Hadijja tukiddanga na mwana wange ate n'ekirala nze Saimo kyendi mu kugamba kiri bwe kiti omuntu yonna kati oyinza okugamba nti oba Amelia simanya yabbye biki Amelia natabba omulala nabba naawe funa engeri gy'okola ki buli muntu afa ku bibye yegwa ababba lwaki bobobba kale mugambye nti nakoze story Amelia omukyala oyo eyeeyita mujjawo kankikyuseemu eyeeyita mujja wa Amelia kati oli ku mulamwa ali lubuto yangambye nti bw'amala okuzaala agenda kujja mu kamera kati ekyo kyogenda kikulu kati Hadijja nedda kaŋŋambe kino Junior hankubuze kino akyembadde njagala Hadijja osobola okunyamba nondaga ku kifaananyi ky'omukyalo oyo omukyala tetumumanyi ate kakati omumumanyi ate mutya agambye ali lubuto nagamba nti namulaba yajja yasooka kulaba nze ayinza okutulabako ku kifaananyi kye okitegedde omukyala tetumumanya amutulagiko omanyi bwatyo MC10 weyesiba kufulufiga nti yamuzaala okitegedde mpaka we yamukuba wanekate ku poliisi 10 yakera ku bakyala yesiba kufulufiga n'avuma abantu mpaka fulufiga we yakwata MC10 n'amukuba ki kubanga saagala tubeere mu bintu by'abantu kale omusajja waba taliiwo omukazi waba ekifaananyi kiba kituwadde batuwa ekyomusajja ye musajja ki okitegedde naffe byonna biryawo bwe bitokono n'amannya g'abantu omusajja akolawa mu gavumenti nze naye nze kyensaba kiri bwe kiti Sophie nze kyensaba kiri bwe kiti nedda nze banna kyensaba kiri bwe kiti abakyala mwenna abali oba abakyala ffenna abatulaba oba mukyala Kigozi Junior weesigamemu ng'amba omukyala oyo tulekeranga okwerwanyisa ffe ng'abakazi okitegeera bino bye mugamba nti nno kubanga mulina statement nti ate yazadde simanye ayina abaana ebyo byali byadda tebikyaliko no yazadde ono ayina ki bannange kati obwo obubaka si bwange tuli mu kwogera kubanga olaba Junior obuzibu bwe tulina ffe ng'abakazi tetweyagaliza okitegeera osobola okubanga edda era bwe namuweereza message n'ataziddamu nagamba oba bino ebyabakyala nemuvaako ayina right obutaddamu message eri simu ye ate nekirala nga sina namba ekyo tokiremerako talina namba yo si mukwano goze naye waliwo wano nze bulutiiki nga wano si bakwano baffe naye teweefula ati Hadijja Kigozi tomumanyi ate ng'omulaba omugoberera mbadde Hadijja I'm telling you Gravity omutujju namuweereza messages one time ne mumusaba interview neyeefula nti no takola ki tagiraba yagamba tamumanyi yeefula nti message tagirabye amala okufuna ebizibu ne kakono nkyaza kakono ate akuba essimu yange kushigeera sanga yakutegererako olwo eyo si ensonga mubayo nga mutumanyi n'omusango omuntu Hadijja lwaki oyagala nnyo abantu bakumanye bonna ogenda kukoleramu ensobi abantu kummanya okitegedde kubanga nze ndaba omukyala ekiri mu muluma abantu bamumanye kigenda kukutawaanya nze byensobola okukola abantu okummanya biyitirivu ekisooka nina omubiri omulungi nyinza okugamba kanyanyemu kugaliba enjole ate size wano okukola naye bambi gundi lutalo Hadijja bino ebintu tebikyali fane naye gwe kyoba omanya olina okubeera professional mu mulimu gwo ebyaddala nze kyensaba mu buntu soogedde bubi okitegedde ng'abakazi okuddawo twerwanyise okitegeera so bannange kati lindako Junior maleyo nze statement yange lwakubambadde nkyajogera ne munsazaamu
fenga abakazi bannange okuddaawo twerwanyise embugundi tinegundi tukkirize tuli proud nawe okubeerawo mbukati gwolina okwerwanira entalo kale nooyo yakutumye kati kale mwezirizeeyo obubaka ekintu ekirungi eyantumye mbadde nsaba eyakutumye omugambe nti mukyala mulungi nnyo ate mukyala wa kabi okitegeera ebyo ne binne talina bikola nti atanoonya abantu manyi otya nti mulungi ng'ate tomumanyi anti nze mmanyi buli mukyala wa kabi nze nga bwe mmanyi buli mukyala wa kabi nze olaba ndi wa kabi lwakuba kati bano Hadijja balowoozesa nnyo abantu nti si ba kabi kyova olaba nga ffe abazadde bw'oyambalako bwoteka kitaba ekikazi ekikulu daba wekyeyambazza okitegeera kugamba abantu abakazi balina obusugu ku mitima gyabwe kyokka ate ku bakazi bannaabwe oshigeera namundabikaye waba olina ennyindo nnene gumaneyo togenda funayo ndala weyagala n'ennyindo yo mama buli omu akola ati buli omu yayagala nga bw'afaanana because that is you can never be somewhere Sophie oba alina olubuto olunene afaanana atya aba like me and me myself oba nyina amasa malungi oba ndi munene it's me ate Sophie nnyo abakazi abali mu sayizi yo naye abakyala bo bennyini bano batussa wansi yes be yourself n'ekirala kyembadde ŋŋamba nze kubanga sandyagadde gamba nti oba tukole omanyize n'okwogera sikumanyi naye kyendi mu kugamba Junior ŋŋamba abakyala tuleme awo okwessa wansi n'ekirala twagala abasajja abatwagala tewasiba ku muntu okitegeera yagala omusajja akola ki akwagala kubanga osobola okubeera awo abasajja batufuula nga bisiimuula batulinako obusugu tebatwagala kyokka guess what naffe tebatwagala ate naffe tetweyagala buli olaba omukyala wa muno n'omwataakinga olaba omukyala muno n'okola ki n'omwataakinga okitegeera omukyala agamba nti ssente ezifuluma okuva mu maka ga bbaawe zezimuluma ate size zabba zezimuluma yeyo y'ensonga agenda akola ezize nze kyembadde nsaba you people nze kyembadde nsaba abakyala tulekerawo okwezaalawa omuntu ozaala abaana omuntu nakulaga nti okuzaala kubi ne mulemesa n'abaana abato okuzaala gwolowooza obeerawo n'ogamba nze banne mundaba wano nina akaana kamu nti kyakabi mbu sizaalangako nti kyakabi si kyakabi wadde ekyakabi Junior Sophie ajja akulabiridde nnyo ngeze ku lulwe yangezezza byendya byennywa bannange n'okuzaala nkyazaala era agimutumireko agikwagala nnyo mukwala Junior bannange ekyakabi mu bintu bino kwe kuba omukazi ng'alina abaana nga 4 5 3 ng'ate alabika bulungi kyekyo ekyakabi naye kino ekyokugamba mbu nnina omwana omu simanya nze golaba sizaalangako ndi bwente ebyo tebikyali byakabi nti ate nina tebikyaliyo ate naye abakyala tweyagalize ate nti muno aba alina kyatuuseeko let us appreciate nokubeera nga tukiposhinga sobola kukubayo account because you're looking for money nobugenda kwakyona nga Sophie mune nyina kyenkwagalako you can come naye kiba nga kinteeka wansi so kugambe Sophie ABC deba nonye muntu andi around oyinza okukubira Sophie ayogera nange walabye agambawulire ku mutimbagano lwaki tewangambye nanonyezo ne mugamba WhatsApp sister nanga Sophie simi because I didn't have them manyu sobolo awo walingambidde Sophie kuba nange ndi mukwano gwoba naawe siri mukwano no you are but of course she's my sister kachovola namu ate n'ekirala abantu abali eyo mulekerawo okulaba abasajja bammwe nga mumulowooza nga bemubalaba n'abalala babalaba si biri madam abantu abalala si bwe babalaba Hadijja bambi mbadde nsaba eno information oginzirizeeyo yes Hadijja mbadde nsaba kuba gwe batumye ati kanzizeyo ebigamba lye byabaŋŋambira kubanga yatuukirira bali Hadijja ekisookera ddala tweyagalize ekirala mulekeraawo okulaba babba bammwe nga mwe mulowooze mubalaba n'abalala bakola ki munnange oyinza omulaba nti ali bw'ati nga balala si be bakola ki abantu abalala tumanyi kutuyambako ti bw'ofuna omuntu alina okunyambako bw'amala okunyambako gwe mulinda agenda kudda kyova olaba nga waliwo ebintu ebimu byogamba nti saagala nkudisorganizing kubanga waliwo ebintu ebimu nga ffe abantu bwe mubalaba ffe si we tukola ki abantu batumenyamenya dde omutima ne tutegeera nti ebintu tebiri abantu bamenyereza mikwano gyaffe abantu bakola kati kyekiseera twetegeerere ng'abantu okitegeera woba nfunya nyambako kanyambe kamala dde ewuwe
okitegeera Hadijja mama wange nkwegayiridde omufumbo wabanga ali bulungi abeere yafumbe okitegeera kubanga omufumbo yenna oba omuntu ayagala munne yenna era bamuwuliriza Hadijja oba olina omukyala nga bw'ogambye olina figa ennungi oyinza okuba figa ogirina era takigamba mukweraga era ogirina zikkirize nti ogirina era ne figa ogirina Hadijja onyirira teweyagala nakweyagala olina figa ennungi bali bave bakugasa gwe kyoli figa Hadijja olina figa ennungi maama figa yennungi Hadijja it's okay Hadijja mbadde nze nkyagamba Hadijja figa yennungi abasajja be balina okuyaayana so si ggwe kuyaayana byonna kati biba tebikyagasa anti like honestly abantu abandaba ku mutimbagano wano bakimanyi nti ze siri mukazi wa ntalo era omuntu bwandaba nga nina olutalo lwennyingiddemu ampa mangu obudda mpulirize so honestly ndabadde sijja kino okukyongerayo oba oliawo singa wali onzizeemu non-recognizing nti omumanyi okusinga wewandi-recognizing nga ate maze okuba story ate nongamba nti story njijjeyo kati ng'olinganga ogamba nti nze amanyi gange nateekamu namenyekera bwereere emirimu gyaffe banaye mugiteekemu ekitiibwa tolaba story ku mutimbagano nogaa nti gijjeeyo just like that kati Hadijja compensating ayo kachi amafuta babiteekemu ebitiibwa gwe omanyi bye wayonoonye gwe wakubye story omanyi bye wayonoonye nze kasita nawulidde eddoboozi nga evidence neŋŋamba nti kino ndi kuki nedda saagala tuddeyo omubiri nze njagala kati wali wabadde atuuse nti ensonyiwa Hadijja nze mbadde nsaba so nga tumaliriza Hadijja agambye alina figa ennungi si mu bubi sikyogedde mu anti nedda mpulirizayo katono kendi mu kugamba Hadijja osanga kana akugasa kuba ffenna ketukozesa engeri gy'oli mwana muto nze akusinga ebukulu kankole ki kankubuulirireko Hadijja oli mukazi mulungi tekikwetaagisa kulwanira musajja tekikwetaagisa kugamba nti oyo omusajja wange omusajja yayina kugamba kyoli omukyala wange yes si bino nti atono mutandise okuwoza bananga abakyala tutandise okwesiriwaza kuwoza ntalo maama nedda teyakwanye teyakoze eki tutandise balina kutulwanirira si ffe kubalwanirira olwedde abasajja tebatwagala naffe tetwoyagala okitegeera mbw ate yabbye ate bamubbye ate bamututte ate bamukoze eki akwagala tebayinza mumutwala banaye mweweera example waliwo wano ebintu byetwabaddemu ebya Shakibu ne Zari nkimanyi obimanyi Junior omukyala ayagala nnyo omwami we omwami ayagala nnyo ki batuuse nga balina okukwatagana nga tebaagala nabbi basumbuwa oli naalinnyo nnyo nakola ki nebibibajjamu babingo byemu bonna kati laavu mbadde wakusatu laavu teriimu kayana ate Hadijja omuntu yenna omukyala ali olina okuyimiriranga ku magulu ga abiri n'ogamba bannange kino na kino tosobola kulaba mbu simanyi nawulidde mugamba mbu simanyi omusolo simanya biki omusajja akwagala tayinza kuganya kulaba musolo gwe basasulidde Ameria ate nga akwagala ng'akuwa n'ekitiibwa okitegeera Junior abasajja batumanyira nti atuka ku extent wawulira ngamba omuwala nti ekitegeeza zino red flag sister wo baamugoba dda Ameria yaaliwo ng'alowooza yenze nga si yenze abasajja tuliwo kwesanyusa ebbali nze nange neesanyusa ebbali nze obufumbo bwange bwakulubalaza bagamba bafumbo terikonze okitegedde Junior kyengeza kugamba so tweyagale twewaŋŋana ebitiibwa tutuleke batuyombereko naye ffe kenyini ffe tuzaala ffe twetikka abaana ffe tukola ki ffe tulwana gwobeeraawo n'olundu bannange si buli gw'ozaalamu nti akwagala oba akuwasa si buli gwogendako mulaavu nti nemwegatta nti mugenda kweyagala forever Junior okimanyi omusajja akwagala emyaka 20 mu kangeze 25 oba 3 nga mulimu bufumbo n'agenda ayanjula omukazi omulala owulira otya naye ate tulinnya musajja wabula gwe omukazi gwoba toyeyagala kubanga wakikolera akulaze sayini zonna nti sikyayagala n'agenda ayanjula n'akubawo n'akusanga ewaka guess what kati nga gwe Kigozi nkofigayo
nayanjula najja gy'oli omugamba mukwano olina rate egamba mukwano sijja kusobola owajja kujja si byakono nedda teyabadde ye nze tasobola n'otandika okukakasa abantu nedda si yeyayanjudde si yeyayagadde omusajja omukazi si yeyakoze biki tufaaki omukazi amwesibako lwaki fe abakazi tulina kukola ebyadija so message gintwalireyo ŋŋambire abaakutumye omukyala ye Julie kale ŋŋambira mukyala Julie nti ali beautiful nnyo mulungi nnyo okuba nga ali mu kukola byali mu kukola okitegeera ali mu kumulaba bbaawa aleka badde amulaba bulala kati ayagala amulabe bulala kubanga abasajja ebyo byokka bibanyiiza kubanga tebategeera banoonya banwanirako naye bonna nabakyawa mujja kuntuukako okitegeera bibanyiiza kati kale nga tumaliriza kati ambuuze olinayo kyoyagala okubuuza mukyala Amelia ya naye kati nze kyembuuza mukyala Ameria ddala uno omukyala omumanyi oba tomumanyi nze omukyala simumanyi kyova olabanga bakugamba nti bansindikiranga message nga siziddamu kuba nali sizitegeera era message we zaayitirira wangi Mujja wasogaana okuddamu asobola okugaana omuntu osogaana okuddamu deliberately anti nga sibimanyi kati ate erina eddoboozi anti eddoboozi okyali lino replaying eddoboozi yalinganga yebase mbuliri ngaalinganga agamba nti kyaliko akyenjoyinga omusajja sente kale wulira naye munnanga Hadijja olaba tetusobola kukwatagana naye Hadijja era amala n'ayisaamu nedda ebyo si bibuuzo tosobola agamba nti eddoboozi mbu lyalinga nedda Hadijja saagala nze modoleta bwati Amelia bwayogera Sophie oli mukwano mulungi nedda nze Amelia mukubira amasimu bwati bwayogera tunaddala ku makya bwati eddoboozi bwe lito eribeera ate nze n'okubira ku makya hello how are you anyway nze njagala nnyo okwebaza mukyala Amelia mu nsonga eno okunyamba okutegeera ensobi yange naye njagala ategeera ensobi ye saagala omusango agusalira enze nzekka ngenda mwetondera nti nsaba nsonyiwe naye yetondere HK Media si mu bubi bambi honestly si mu bubi olw'omukubira amasimu n'atakwata ngenda mwetondera kati mu nsonga eno njagala nnyo okwebaza omwami Frank Gashumba ne Junior no bwetudde wano singa babadde sibebbo osanga saalize kulaba naku Ameria bwafaanana kubanga mbadde nga mulabanga from a distance setusemberagana kati mugenda afuuka bamikwano after here twogera like this so njagala nnyo okubebaza nti mwebale nnyo okukola kyokumaking okurealizing ensobi zange naye abandaba bakimanyi nti nze sibeera mu ntalo kituufu era ekyo kyo nkimanyi era n'okwetonda nabadde nsobola okwetondera from a distance singa Amelia teyagoyinze extra mile okujja mu inbox yange nakutandika kukomentinga nti nze ndi unprofessional naye nga mukyala Ameria nsaba onsonyiwe mukwano ku lwa HK Media Hadijja Kigozi nze sirina buzibu Hadijja sirina buzibu era sirina ttabu naye nze kyensembyayo nange kyenkugamba tulekeraawo okwerwanyisa nga ffe abakazi tulekeraawo okwewulirako ennugu okitegeera tulekeraawo waliwo ebintu ebitasaana nga nawe kenyini bali kuleetedde story walirabye nga tegatta n'ogamba kati kiri yes tofaayo kati kiri kyaliko ekirungi bambi yeetonze kyekisinga obukulu mu byonna ate ng'akizze ku mutima ate embalayirira okuva na leero mukyala Hadijja n'Amelia bagenda kuba omuntu ogwo ekirungi kyemmanyi ku Amelia nze namuvumako bambi from nowhere naye yansonyiwa kati yesenga planned senga gwennina alabirira planned mulekwa bane tuli bantu bawamu abantu ayinza otugamba naye Junior biki tuli bantu bawamu Hadijja
ate ensobi zibeerawo mu bulamu tuziyigireko. Kyenjagala bagamba nti kintu kwetondera muntu si kyangu era amuhape Hadijja amuhape naye abategeera baba bakitegedde nzenna abantu beneetondedde awo nga nali saagala beetondera naye nga kyekituufu okukola kitegeera weebale kwetonda era mukyala maama Amelia tusaba otwala okwetonda kwaffe era HK Media katusobera kuddamu kwogera ku mukyala Amelia mwenna abagamba ati ngamba tuyinza okuddamu byonna ate tuyinza okuddayo ate mubiri ati ze kyenneewala bwe weetondera omuntu oyinza ate okuddamu n'okola ki aye ne tuddayo ate gye twatandikidde omwogerako simbubi kati nze kyenjagala okusaba mukyala Amelia nga tuli wano nti ajja tukyalireko ku HK Media ntasobola gaana ajja kujja ye ate tomufunye ajja kujja ekyo tasobola gaana naye bambi abeera bize mukyala Amelia ajja kujja ama mukyala Amelia tusaba otuweeyo kasho ajja kukuwa ka interview ndowooza luli wamunoonya abeera bize bambi yuyo Canada yuyo US but muzibu wakufuna nanno nange kyetwalidde dakiika okumunoonya ani senga anti so banange byebyo naye katusubire nti bambi you have taken it in good faith byonna tubyogeddemu yes nekyensaba ekirala Kigozi bambi omuntu oyo yakutumye ntwala omukisa ogumugamba nze siriiwo kumulumya simulinaako wadde n'obuzibu sinza nakujjemu kamera bw'aba asobola jje waba asobola era nze sinnagaana kajje bw'aba asobola akole ki kubanze n'ekiri mu kunnoma nti tewamuleese kati tetukakasa byebyo si byebyo okitegeera so nze mbadde nsaba ontwalire obubaka nti nze simulinaako buzibu nze sirina muntu wa muntu gwenjagala just tusobola okuba n'omuntu annyambako kubanga mukazi yenna ayambibwako omuntu omuntu asobola okuyambako mu kintu naye tekitegeeza nti aba omwagadde kale olwaleero sijja gisusa wano bwe tutyo bwe tutambudde we meet next time mweraba naye nga ye Amelia Amelia talina buzibu Hadijja Amelia talina buzibu tuli bantu bawamula bino byonna bibaawo yes naye Hadijja n'Amelia we should understand one thing obulamu buno ffenna twetaaga ki osobola okukyaza Amelia ne mwogera ku bintu ku HK Media ate nga birala nnyo kitege